Saasidde nnyo ennyumba ya muzeeyi nti ate muzeeyi atufuddeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kibi nnyo nti muzeeyi yafudde naye abakyali abalamu obulamu bwe buki bwe bugagga okubonaabona si kufa. Tukusabira eyakuwa era alikola ki alikuddizaawo. Bibyo byonna buli wootunuulira bugaali bw'abaana generator byonna ebyuma ebiteekako emipiira ku mmotoka byonna babibikidde mu ndoomo. Mbeegayiridde abaana bankubidde abakozi ne baŋŋamba senga jangu batandise okumenya. Nagenze okujja nga baggyeko amadirisa ku kalina baggyeko amadirisa n'enzigi nenjogera n'omukyala n'onaafando ow'amayinja ne mugamba taata mumpeeyo obudde musajja ne mmwefukaamirira yaŋŋambye tonkuba bisiraani. Nangamba yagala kunkuba bisiraani onfukaamirira. Saagala kubanga omuntu awakanya enkulaakulana naye enkolebwa gye bikolebwamu. Abantu bakaaba amaziga sanze omukazi eyagudde eddalu oba okitegeera. Kati nga mbuuza nja kubuuza nga kansala we bagulira ne bazimba ne bayiwa matiriyo chairman n'akuteerako endagaano nga tewali wadde owannema agamba nti nno nebyo byogula biki ndowooza awo tulina okyusaamu batulabule kuba baganda baga kijja omanyi kinyaga bitono. Ekyokulala kati waliwo omukyala awo basudde ennyumba ye mulimu buli bizinensi ye okumulindako eddakiika 3 n'afulumya emmaali ye mukitegeera byonna babiziikidde muki muli tayinza bagaana oba okitegeera lwaki ekyo ddala tubadde nga tukubiriza abantu nti kola ofuneko woobeera waakiri ofune nekyolya naye kati we kituuse tokyagamba muntu kukola takyalina waabeera kati awo embeera bweri. Naye singa omuntu yenna asobola ajja atuyambire ku bantu bano alisi abantu bafune we babeera tusula bweru for real tusula bweru nga tukumya ebyoto. Singa abantu bano basobola okubaako we batandikira ne babeera at least government esobola okugulayo eka z'ettaka ne ziba 5 buli muntu negamba nti kwatako fuutyaga 5 utandikireko. Omukyala yampadde eddakiika 5 naŋŋamba nkuwadde eddakiika 5 eddakiika 5 zagenze okuggwayo ng'ebintu tebinnaggwayo. Mazima byonoonese byonna fulasika zeenyize generator byonna biri omwo kale baaligyeko amabaati n'amadirisa era omuntu oba omaze olaba akabonero nti ebintu bino katubijjemu bandi tuyambye waakiri kale ne tubijjamu. Namugambye omukyala ne mugamba kati kanzijjemu waakiri ebintu afune kwatandikira n'okumanya simanyi gyali omwana wa taata. Abaana abakozi abamu beebobola babambadde amataawo abo boolaba abamu abadde yakatikkula konteyina eyo myezi nga3 ng'atikkudde konteyina eyo byonna ebintu nga we byajja mu konteyina tetuyina na kye tulabako babibbye ne babiddusa. Nkwataganye n'abasirikale abo bannyambeko bano bonna boolaba bakiyambi bali mu kunnyambako buyambi. Omwana wa taata taliiwo simanyi na gyali. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Omulungi atulaba okwetolola ensi yonna tuli wano mu Lubigi
oluguudo lwa Hoima Road ekyambuka Nansana Wakiso n'ebitundu ebirala. Embeera eriwo Bannayuganda ababadde bawangaalira wano ennyumba zonna ziri ku ttaka olw'ensonga za nnema okuba nti beesenza mu lutobazi. Naye okusinziira ku bigambo nga ebikyayimiridde ku ground, abantu balaga nti tebabawadde warning letters. Abamu bagamba nti badde tebamanyi ku mbeera yonna yeefaananyiriza kusuula nnyumba zaabwe. Abalala buli omu ali mu mbeera ya kwewuunaganya na kwebuuza nti kizze kitya, kuba bonna betulaba wano bagamba balina empapula z'ebifo byabwe babadde nabo, ate era bagamba babaguza ne LC ne zibateerako emikono. Naye ng'embeera nga womanya embeera y'obudde ekyuse bukyusi, buli kimu ne kibeera nga ate kikyukidde ddala. So tugenda kuba nga twogerako n'abamu ku bakulembeze abagenda okubeerawo, tugenda kuba nga twogerako n'abatuuze ba wano, tugenda kuba nga twogerako n'abantu ab'enjawulo mu mbeera eno, naye nga tetusuubira kubuuza bibuuzo okuleka abantu batubuulire bo kye bawulira ekibali ku mutima, kuba kaseera kakusoomoozebwa, kaseera ka nnaku nnyo. Kugenda akafuna nti n'abamu ku ba security abali wano bantu sekinomu be bali mu kubapangisa ne babawa ssente zaabwe okuba nga bakuuma emmaali yaabwe. Wano wennyimiridde kizimbe kibadde kya kalina, kibaddemu ebintu bye baleeta mu konteyina, ebintu by'omu nju ebiva ebweru ebyo bya konteyina byonna kigambibwa nti babibikiddeyo wansi, ne basobola n'okutaasako ebyebitono ebisobodde okuba nga bitaasibwa. Wakyengulu waliwo omukyala abadde ampa ku mmere we mbadde mpita wano, naye essaawa eno nakati nkyamumagaamaga simanyi waali. Ndabyeko ku bantu abali mu kwogera ebyabwe nga tebakyategeera na bye boogera. Ndabyeko ku bantu nga pulaani zibaweddeko, abaana baabwe kwegamba bingi nnyo ebisobola okubeera nga ate omuntu atunuulira ne yeebuuza ddala omuntu agenda kubanga akola atya, ki ekiddako naddala mu mbeera eno. Bibyo byonna buli wootunuulira bugaali bw'abaana generator, byonna ebyuma ebiteekako emipiira ku mmotoka byonna babibikidde mu ndoomo. Embeegayiridde. Kitegeeza bakusanze na muntu babadde towetegese tobadde toyina nakyo manyi. Nze mbeera kajjansi owa wano mwannyinaze simanyi na gyali ne kaakati, nze simanyi na mwana wa taata wange gyali. Abaana bankubidde abakozi ne baŋŋamba senga jangu batandise okumenya. Nagenze okujja nga baggyeko amadirisa ku kalina, baggyeko amadirisa n'enzigi. Nenjogera n'omukyala n'onaafando ow'amayinja ne mugamba taata mumpeeyo obudde. Musajja ne mwefukaamirira, yaŋŋambye tonkuba bisiraani. Naŋŋamba oyagala kunkuba bisiraani onfukaamirira. Omukyala yampadde eddakiika 5, naŋŋamba nkuwadde eddakiika 5. Eddakiika 5 zagenze okuggwayo ng'ebintu tebinnaggwayo. Mazima byonoonese byonna, fulasika zeenyize, generator byonna biri omwo. Kale baaligyeko amabaati n'amadirisa, era omuntu oba omaze olaba akabonero nti ebintu bino katubiggyemu bandi tuyambye waakiri, kale ne tubijjamu. Namugambye omukyala, ne mugamba kati kanzijemu waakiri ebintu afune kwatandikira n'okumanya simanyi gyali omwana wa taata. Abaana abakozi abamu beebo boolaba abambadde amataawo abo boolaba abamu abadde yakatikkula konteyina eyo myezi nga3 ng'atikkudde konteyina eyo. Byonna ebintu nga we byajja mu konteyina tetuyina na kye tulabako, babibbye ne babiddusa. Nkwataganye n'abasirikale abo bannyambeko, bano bonna boolaba bakiyambi bali mu kunnyambako buyambi. Omwana wa taata taliiwo simanyi na gyali. Konteyina ebaddemu generator, naye nga kale twabifulumya wabweru. Generator, magaali g'abaana, pampu ezikuba amazzi, enkoba, bintu bingi, obusaawa, amabinika, ebintu byonna ebikozesebwa mu mafumbiro. Okutwaliza awamu buli kimu kibaddewo wano, buli kimu kibaddewo. Sipeeya w'emmotoka kati wano we tuli, wano we tuyimiridde okusinga baziikiddeyo sipeeya w'emmotoka, sipeeya kubanga emmotoka zireetebwa zireeta okuva e Japan mu bitundutundu. Kati nga byuma tubiteeka muno, kati bye basinze oziikira mu ndoomu.
era bye tutasobodde ebisinga kujjayo ebyangungu masepiki bufulasika bikopo ebyo tubiyanguyizza ne tubijjayo ebirala bibiri bali mu bizikula bali mu gezaako binzigira neegayiridde ne mbagamba banayo obudde bukyali kansooka enzijeyo ebintu ne bagaana tebampadde budde kale baŋŋambye tewalaba maxi tewalaba akabonero najjako wano nenkalaba naye omwana wa taata tatera kubeerawo atambula simanyi na luno gye lumusanze simanyi nawaali oba aliwa ye mwannyinaze gwenzirako nze Nanyombi Joweria ye kyambadde Ismaili badde yakatikkula konteyina yiyo mazima wano wonna wabaddewo byuma owa turakita mugambye kati nno omaze okumenya jangu onsendulireko ekyo ekiseminti okijjeko tujjeyo ebintu naŋŋamba emisumaali emitayimbwa gikaluba kyokka ataasobodde okugimenya naye we mugambye abinzigireko abikkule nzijeyo ebintu aŋŋambye embwa emitayimbwa gikaluba kati bwentyo bwendi mwana wa taata taliiwo nze ndi mwannyina ndi wano byantabuseeko bano bonna boolaba wano bayambi buyambi security tebagibawadde security wuuyo nze mwesasulidde okubeerawo oyo security ne munne wuuli wali nze mbeesasulidde akasente bankuumireko ng'abayaaye bandi bubi nga nange baagala kunkubiramu nga siyinza basobola bambi ne mbawa akasente ne bankuumirako awo bano bonna bannyamba buyambi boolaba era mbeebaza bonna ababaddewo okunnyambako mbeebaliza ddala naye simanyi atongera okubasabira eno ebadde kalina ebadde ya gundi mmeka ebadde eyina waggulu naye nga wansi ebadde nnene nnyo ng'ebintu byonna ebisookerwako ebizitowa biri omwo munda era biri munda muno era sinkulaze ku kyuma biibino ebyuma ebisinga ebimu ku byo gyebiri munda eno naye akadde kabadde kakyaliwo mbannyonnyodde ne mbagamba nannyini taliiwo nze ndi mwannyina kannyambeyambe nzijemu ebintu omusirikale oyo w'amayinja simumanyi mannya gaŋŋambye kimu naŋŋamba nze nviira tonsemberera baŋŋambye londawo kimu obulamu bwo n'ebintu oyagala ki nga balaba nnyingira mu kalina baŋŋambye obulamu n'ebintu oyagala ki ne bansikayo ne baŋŋamba obulamu n'ebintu oyagala ki nga ndi mu kufa kujjayo waakiri bintu ajje ng'alina kwatandikira naye mu butuufu n'ew'okutandikira tewali kati ebintu bino nga woobiraba tunoonyeza n'owebitereka nga tewali tunoonya n'ewobitereka nga tewali ebirala tubiyiyeeko ewuwe waka ebirala tubiyiyeeko mbeŋŋanda kuba bibadde bingi eri yonna mu maaso nga bijjudde wano wonna wabaddewo ebintu wano wonna naye nsaba nnyambibwe bannaye ebintu bifudde agenda tandi yabadde alabirira famire yonna neyaffe mwe tuva ewaka mwe tusibuka ewaka gye tusibuka yafaayo yalabirira ayina abaana balabirira batata baabwe abaafa ayina abaana balabirira naye mukama wange simanyi naye njagala genda mu kooti sigendangako mu kooti sirinnyanga nayo naye ku kino kyendabye njagala genda mu kooti agendako mu mateeka agenda mu mateeka olowooza banannyamba ogezaako njagala ngezeeko waakiri nnemererwe naye waakiri nyambibwe waakiri tuyambibwe kubanga babadde basobola okubeerawo n'ebimotoka byabwe ne biyimirira ne bigamba ffe tetuva wano tubawadde essaawa emu muggyemu ebintu kubanga kasaba mala okuggyako oluggi ne bakuggyako amadirisa ne bakuggyako n'amabaati era awo omanya kati ekizze katuggyemu ebintu naye ne batatukkiriza yadde n'okugyamu ebintu ekyo kyokka kyekintwala mu mateeka sigenda mu mateeka nti bammenye naye ngenda mu mateeka lwa bintu ebinonese sigenda mu mateeka nti bammenye
ngenda mu mateeka nti tebampadde kadde kujjayo bintu ate nga akadde kabaddewo kuba kati era baabali ebimotoka biyimiridde wali obudde bubadde bukyali kuba nziruse mbagambye nze ndi mwannyina nvudde kajjansi taliiwo ekyo kyokka baali badde bakitegeera nti nannyini taliiwo nazze mwannyina kajjeyo ebintu naye byonna babimenyedde kale kyekyo taata kibi nnyo katongera obbasabira embeera eyo baganda baffe gye mulaba tetulina nnyo bingi byetusobola kubuuza abantu okuleka okubawa omwaganyo okwogera ebibali ku mutima kuba embeera yo ebyaddala yennyamiza mbeera nzibu nnyo naddala nti wetutuukidde wano n'amawulire agamu ge tufuna nti waliwo abatuuze olwedde bafudde olw'embeera eno abantu bagudde eddalu buli omu omulaba atambula boogera bye baagala tebalina kwegamba minds zaabwe zonna zonoonese ebintu babye byonoonese kale kwegamba mbeera ekyali nzibu nnyo baganda bange naye nga mu mbeera eno tujja bbawa bwi bifaananyi nga ebiyimiridde nakwongera kubasabira katonda abayambe ekisoboka kiteroke wakati mu mbeera eno naye nga ababbi bazze bangi mu kitundu kyekimu bo bawulidde nti ennyumba zimenyeddwa bo bazze kubeera nga bafuna minyago naye security nga ekyali mu kitundu kino muntu sekinnoomu yagikakatibwako yasasula abasirikale okubeera nga bajja bakuuma ebintu byabwe yebimu ku bikyali wano nze lujja tubeebaza okuba nti mulaba naye ku mulundi guno biralamuko baganda bange bibisi birungi. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba z'essimu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Saagala kubanga omuntu awakanya enkulaakulana naye enkolebwa gye bikolebwamu. Abantu bakaaba amaziga sanze omukazi eyagudde eddalu oba kitegeera kati nga mbuuza nja kubuuza nga kansala we bagulira ne bazimba ne bayiwa material chairman n'akuteerako endagaano nga tewali wadde owannema agamba nti nno nebyo byogula biki ndowooza awo tulina okyusaamu batulabule kuba baganda baga kijja omanyi kinyaga bitono. Ekyokulala kati waliwo omukyala awo basudde ennyumba ye mulimu buli bizinensi ye okumulindako eddakiika 3 n'afulumya emmaali ye mukitegeera byonna babiziikidde muki muli tayinza bagaana oba kitegeera lwaki ekyo ddala waliwo ebintu emu ekyo mba sikitegedde omukazi akkiriza mugenda gimenya nti ate byonna tubikoze eki lwaki sisooka n'enfulumya. Ekyokusatu lwaki nema tebubeerako okukoneka budget kubanga ebyo bitongole nteesa buteesa ebigamba nti abantu abwe sikiwa nti ebitongole bibulwa emiliyoni kangeze kale 5 bagambe nti mumanyi nti tugenda kuwayo rent wa myezi emeka 3 kati abaana bali ku masomero bagenda kudda ewaka ng'ennyumba ki teriiwo. Lwaki tebagaa nti kakati bannange embeera yajja naye twafunyeyo akasente wano tugenda kukwatirako emyezi emeka 3 mpadde wali abantu nga babadde bangi nnyo nemba nga ngaba mpayo 3,000 afune ekyokulya oli ne yeebaza nnyo 5,000 kati ekitongole ekinene ng'ekyo lwaki temuyiyayo ka budget kale nkimanyi bojja kuteesa buli muntu ajja kitwala nti katubeerewo bajja tuwa naye kati ng'embeera eno abantu baffe bannange nange ndi mutuuze w'Nansana ndi w'Egganda era nabirabye ku TV nali manyi biri eyo konze ngenda okulanga biri ki bwaffe ku kyalo ne bwe bandigambye nti okay funayo emitwalo 3 osooke weewugumeko mu rent emyezi emeka
2 3 nga bodde engulu bananga abantu bali wana abantu bagudde eddalo abantu bawunze abantu bakaaba abantu mwami wawe afudde mwami omugagga wawe akutise afudde owa paaka akutukiddewo bamugambye nti ebintu yabimenye n'akutukirawo n'akutuka n'afa kale nno yembeera eyo wetuli tutyanga amaziga bannange amaziga ago gamala ne gadda so byebyo bannaye sirina bigambo bingi pozi eri be bamenyedde amayumba kibi nnyo nti muzeeyi yafudde naye abakyali abalamu obulamu bwe buki bwe bugagga okubonaabona sikufa tukusabira eyakuwa era alikola ki alikuddizaawo mpozi n'okukola ebintu oba ngamba ebivumaganya gavumenti nti nze ayise mu bantu ebigambo bye boogera oba okitegeera bw'obanga oli wa gavumenti oba okitegeera obaoliawo nga n'abakulu tebategedde kiri ku ground ebigambo abantu bye boogera bya bukaawu nnyo nnyo so nga oli agambye singa nze bandese n'enfulumya emaali yange kale kati omuzeeyi bwe yafudde kwegamba simanyi naye tusabira buli muntu amenyebwa ennyumba sigala ngossa tunulire mukama katonda wo ajja kuddizaawo teweetuga tofa ate tusaasidde nnyo ennyumba ya muzeeyi nti ate muzeeyi atufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala tubadde nga tukubiriza abantu nti kola ofuneko woobeera waakiri ofune ne kyolya naye kati we kituuse tokyagamba muntu kukola takyalina waabeera kati awo embeera bweri naye singa omuntu yenna asobola ajja atuyambire ku bantu bano alisi abantu bafune we babeera tusula bweru for real tusula bweru nga tukumya ebyoto singa abantu bano basobola okubaako we batandikira ne babeera at least gavumenti esobola okugulayo eka z'ettaka ne bwe ziba 5 buli muntu negamba nti kwatako fuutyaga 5 utandikireko nkubira omulanga president waffe president Yoweri Kaguta Museveni nze ng'omuntu nafunako omukisa gumu oba 2 oba 3 ne mu meetingako I know politics can be politics naye omutima gwa president oyo one on one gwagala abantu bano so nkubira president waffe omulanga eri abantu baffe bano ab'Enansa n'ab'Eganda simanyi oba tuyinza bakula tutya manyi nti omutima gwo mulungi eri abantu ba bulijjo twakola ensobi gutusinze twazimba muki wetwazimba wetalina kuzimba naye batulowoozeeko balowooze ku bantu baffe bano njogedde boogezi nga pasita w'ekitundu naye nsabye kubanga ndi sure nfunye omukisa ogumiitingako era banja bamumiitinze n'ofuna omukisa n'olaba omutima gwe nga si mutima mubi I know politics bayinza okiwakanya naye I've met him so nkukoowoola taata okutukwatirako ku bantu bano ebizibu byabwe si bingi naye tebalina bwe basula leero n'enkya batukwatireko kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna